okulayira kwa Mwami Museveni okw'omwenda bangi bagamba nti kino kisanja kya musanvu nedde kyo si kituufu. Alright, aba NRM babadde bajjudde mu inbox yange mugamba ebyadala biki bye mugenda kuzaako ku luno anti babakubye left right to the center have finally a national unity platform every unit plan B video njagala ogirayo yonna mpaka bweggwayo biki bye babaze ate mulowooza Anita Monge talayidde naye nga amaziga gokka gajjudde mu maaso ge osaana kubirabirako mu maaso awo naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like oba omaze subscribing aho wegatte aho ku mukutu gufigu nasobola okunzirukirira nzirukirire kubanga ebyaddala siri bulungi ku kyatuuse olunaku lwejjo abasajja ne beerayiza katugendeo mu kyatuuse olunaku olwaliro nga benkugambye omukulu amanyikiddwa nga Hon Joel Ssenyonyi avuddeyo n'atabukira ba NRM n'abagamba ssebo ffe tetubalinako obuzibu mu kwerayiza ffe tumanyi bulungi ani eyawangula kanyala kumanya ebirowoozo mu comment section mulowooza ebyaddala leader of opposition ono asobola okuteekawo kyenyi mujjukira bulungi his excellency Bobi Ju yabagambye nti no ye atagenda koma mu Uganda kati mpaka ng'avunziza NRM government eri wabweru w'eggwanga Uganda. Sooka owulirize omukulu Joel Ssenyonyi ng'akunyumiza biki bye badde olunaku lw'ejjo ne plans ki ze balina ze bagenda okukola. Bagamba nti kino kisanja kya musanvu nedde kyo si kituufu kya mwenda. Bisanja ebisooka ebibiri tewali yamulonda naye nga yabifuga. Amaze emyaka 4 kati atandise emirala. Bw'otunuulira abakulembeze abasinze ebbanga eddene okufuga abantu baabwe Museveni akwata kyakuna ng'oggyeko Obiang Wema wa Equatorial Guinea, Paul Biya wa Cameroon, Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Mwami Museveni n'ayingirawo myaka 4+ ng'akalakata bannansi. Bw'otunuulira amawanga ago gonna olabira ddala obuzibu bwe balimu, obwavu bungi, mabanja mangi, effuga bbi n'amalala agalinga gano. Walabye okuyitibwa ebibiina ebyenjawulo, nange nayitiddwa ng'akulira oludda oluvuganya mu parliament. Naye of course bino babikola okutukeneka, babikola okutukiina, tukeneka muzungu kyayita mocking, kubanga omuntu ogamba nti jangu nsanyukireko really tunuulira engeri gye baatuyisa mu kalulu. Abagamba nti anti kaakati batuyita tugende tubasanyukireko tutya era kuki? Kubanga omuntu gw'oyita kabaga akusanyukireko oba owezezza emyaka birthday oba olina ekkula ly'otuuseeko abeera munno nnyo. Naye kaakati abagamba nti mujje mutusanyukireko. Naye nga kye batuyita okubasanyukirako otunuulira engeri gye baakifuna, engeri gye baatuyisa ffe abaali bavuganya nabo, kuba kye twali tusaba si kinene nnyo. Gamba nti buli omu asobole okugenda eyo yeetaayayo akole campaigns, ekyo tekiba kinene nnyo. Nabagambye dda ennaku z'abaana basajja mbale ne mulowooza nti mbalimba abaana b'enkyukakyuka naddala abali mu biyumba gamba Saudi Arabia, gamba Qatar, gamba UAE bavuddeyo ne batabukira gavumenti ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba nedda ssebo ffe katukutwale mu embassies za America ezisangibwa mu nsi zino katukuloopa engeri gy'otulugunyamu Bannayuganda era bo bamaze dda okutuukayo. Video baakolezezza dda njagala osooka obalabe ongambe mulowooza this change over these steps over these moves can lead to Uganda's freedom of the struggling Ugandans. Yes or no? So kwa video tumatuyongereyo. America, shame on you. What you care about is the interest you get from Uganda. You managed to send a representative of African affairs to come and attend the fake swearing in of dictator Yoweri Museveni. Donald Trump, shame upon you. What you care about is the interest you get from Uganda. But I'm here to inform you that that interest belongs to the people of Uganda, not Yoweri Museveni, the dictator. You side with dictators who kill people. You side with dictator Yoweri Museveni, who has been killing people in Uganda since 1966. You had no reasons
for killing Khamenei of Iran because you're a dictator too. You do not care about democracy. You do not care about human rights violations that are taking place in Uganda, where our people are killed, our people are left homeless, their buildings are being demolished, but what you care about is the interest you get from Uganda. You do not care about the lives of the black people of Uganda. What you care about is the interest you get from Uganda to stabilize your economy, where the economy of Uganda is declining. The people of Uganda are suffering. The people of Uganda are slaves in their own country. You claiming to provide funds to Uganda, where it's the dictator Yoweri Museveni and his family who do benefit from that fundraisation you think you provide to the people of Uganda. Shame upon you, Donald Trump. You had no reasons of killing Khamenei of Iran because you're a dictator too. You side with dictator. That's why you continue to work with dictator Yoweri Museveni, who has been killing our people in Uganda since 1966. You do not care about democracy, yet you claim to stand for democracy. The people of Uganda are fighting for their democracy, but you stand with a dictator. You are side with a dictator who is suppressing and oppressing the people of Uganda. Shame upon you. What you care about is the interest you get from Uganda, but that interest belongs to the people of Uganda who are suffering for nothing, who are made slaves in their country for nothing, who are killed because of fighting to get back their country into their hands, who are imprisoned innocently, who are tortured each and every day. Just because you want to stabilize the economy of your nation. Shame upon you, Donald Trump, to side with dictator Yoweri Museveni. You have no reasons to kill people in Iran because you're a dictator too. Shame upon you. Alright, wenga tubitadde ku mabbali omukulu finally alayidde ani her right honorable speaker Anita Among ono nga woman MP owa Walieri Bukidde naye mujjukire bulungi his excellency Robert Kyagulanyi yamusuubiza n'agamba nti no kasita atula mu ntebe balina okola by elections eza Bukidde. Njagala ku mubirozi mu comment section mulowooza his excellency Robert Kyagulanyi asobola okukikola oba nedde seko mumulire nga alayira ne baabwe honorable engineer Magogo soko balabe. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda and by law established. So help me God. Magogo Moses Hasim. I, Magogo Moses Hasim, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Magogo Moses Hasim, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Opolot Isiagi Patrick.
Alright, bino tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Thrones ono nga y'omu ku ba human rights activists ababeera wali e Canada baasawo ne bagamba booka bagenda kufiira ku Uganda mpaka ng'efunye freedom yayo. Mujjukira bulungi tino edda nga tusoma mu history walingawo ba freedom fighters, kati ndowooza ono y'omu ku bo era ye agamba ye ali mu kulwanira Uganda. Njagala okujjukiza Sheikh Ashrafu ali nnyo okulumbirirwa gwe n'ebizibu namba ziri osembyeyo 7 1 osomo kubida ku 1 inbox en WhatsApp nabirenga kwembugu wina ngoli muyimbi ngoyagala promoting enyimba zo namba zange 0737 nango sio kunkubirako nenso okubiranga kuyambako okupromoting music kama ebere international kama ebere ya Uganda nze sirina buzibu sokolabe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashrafu Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashrafu Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Uganda. Now, when Yoweri Museveni made his speech today, he made an inflammatory remark about the National Unity Platform and another political group in his speech. I'll show you what he said. He says, congratulations to the other parties, such as the DP, UPC, etc., that participated in the election without using violence, unlike the party of NUP and some few elements of the FDC that were using violence. Now, what Yoweri Museveni is talking about is that the election that was held was peaceful amongst a few parties, but unlike NUP and the FDC, who used violence. No, sir, that is a mistake. A mistake because the National Unity Platform did not incite violence. In fact, the violence was incited by General Mahuzi and his armed forces and the Uganda Police Department. And so that is an outright lie. Outright lie. In fact, I think the National Unity Platform should sue Yoweri Museveni and the party of the NRM for outright lies. It's not right. I suggest that the National Unity Platform sue the NRM for defamation of character. Yes, defamation of character. They should sue them for the millions and millions that they've already spent on the drone effects and the dictator mobile that Uganda really needed from an 80-year-old leader who is afraid of his own shadow. And so that's what I suggest that the National Unity Platform should do, is sue the NRM, which is Yoweri Museveni. Now, people always say that the government doesn't have money. Well, you clearly see that they do have the funds. And so when I say that they should sue them, they should, not just for defamation of character, also for destroying private property. Yes, remember when they went